Abantu mwena batulaba bampita Grenade Official era mbalamusizzaako mbitibwa byammwe mwena gye muli eyo. Sagala nnyo kunyumya ku personal life yange naye byatandika ne bibaawo ne ngendayo ko munda for a night nevaayo ne ngenda mu kooti ne bampa bail. Ya Katonda yazza bibye man. Ya naliyo naye nga kyemmanyi bantu bangi basibira obwereere. Kye nalabayo nze ng'omuntu waliwayo obuntu man. Saka agendayo nnyo naye nga baana bangi bali eyo nga tebalina misango. Yakuba nze nali abaana banyumiza stories zaabwe era on behalf of them baana bangi abetaaga okuwulirizibwa ne babawulira ne bamanya ekiri ku mitima gyabwe, you know. Baana bali eyo babonaabona for nothing, for no reason. Bantegeera ne bampa wempowa ne bangamba tuyimbyemu ne mbayimbiramu. To me it was a great experience to me. Era njawo kwebaza eyansiba nebale kunsiba. Nalina okutuukayo ndabe kiba kitya. Naye nga mwana baana blood komera bbi. So kuwishinga muntu yenda kugenda ko mukomera. It was my second time. Ogwasooka waliwo omuyimbi eyansiba. Sijja mwogera linnya. Naye nga yansibira bwereere. You know, mukwano gwe yangabira engatto. Yenga yagalo jamba lasebo mbuye sitambo ezetensaana nansiba nakubira police ne jane ndwana ensiba lwangato ya fovu ninga tisijibbi jesi munne yangabire engato kana ibana kadumune we yagenda onangamba sebo yengato ya nze njino jamba nze star nemugane blood engato yange soso kujesoso fone nonji kidireke nalemeza yagala n'okunkuba n'enziruka n'engenda era yankwatireyo okubbala nansiba omupoliisi yansiba. Omulabako? Omupoliisi? No, ono yakusibya omuyimbi. Mulaba era muyimbi w'amaanyi nnyo mu ggwanga. Mwogera? Boyi wange. Ng'osonyiwa mangu. Nze mwana kati lwaki oba onyigira abantu okwemalako emirembe? Nze bw'onkola ekibi kasobola tutudde bulamu bwange. Era mmanya nti ono wali bwati ne bwati era neninya mu maaso. Era I was nothing by then. Kati I'm somebody. So that Katonda n'engeri gy'akolamu ebintu bye. Me I don't stress bro. Buli omu akkiriza okwogera ky'ayagala. Ate buli omu alina obulamu bwe. So buli ayogera ky'ayogera kasimaake naye nga buli omu akkirizibwa sijja kati nga muntu yenna butogera ky'ayagala. This is a free world and free this is a free country. Buli maso okukola ola ne president gwe bogerako, you know. Buli maso okukola okwogera kyonna kyayagala. So abo sina kyamaanyi kya bogerako abo bya. Musango gutuuse wasofa? Bwe kirigwa era ndowooza nja bagamba naye for now sina kyakyogerako. Mukyali mu kooti? Ndi ku bail. Omukyalo ono wamusonyiwa? Kati munyigire kuki? Nze sinyigira bakazi. Nze nzalibwa muntu mukazi. Mama wange mukazi. Mama wo muki? Mukazi. So anyigira mukazi. Kyova sikuba. So kuba mukazi. Siyomba na mukazi. Omukazi yalina oyomba n'omusajja. Yalina oyomba atambula agende. Cause I'm a man bro. Bwe nkuba omukazi ayinza n'okufa. So I don't fight ladies. Kuba bwe nkuba omukazi manga akubye mama wange. So akunyigira mukazi. I don't have any problem with anybody. Simulina akobuzibu bonna bambi. Nze nabeera ku streets. Nze nkulidde ku bbala nga nsula ku cement mu myala. Kati bwe baba banyumyako obanga waliwo ebigambo ebingobererwako. That's a blessing. I don't deny nothing like muntu asobola okugera kyonna kyayagala. Gwekirabanga mukisa ekibakwogera. But that's a blessing to me kuba nze ani eyava yantonde ku bigere ne tuke Kampala ku bigere. Usitege ne tuke Kampala n'ensula ku kkubo emyaka. So kato jjo ngambe nti bakwogerako ku TV ate nyiige. No, it's a blessing. Yeah, era banayo omuntu akirizibwa okugera yonna kyayagala. Kasitota vuma mama wange, kasitota including ebintu byaki. Nenga kinjalo ogamba bafanzi bange mwenna bali abandaba. People talk. Ate abantu kuba kyenalabye kati abantu bakikozesa fujo to spoil my name. Naye kyenjagala omumanye nti omuti oguliko ebibala oguliko omuyembe ogwengedde ndi kibala gwe kyobamanya nze ndika apple.
buli mwana yanokali ye nenga bafanzi bange kyenjagala bagamba si buli kimu kyogerwa mbu kiba kituufu naye nga kyembamanya ebintu bibaawo omanyize ndi muyimbi ate ndiwo okwogerera abantu abangi ennyo so experience buli muntu agiyiseemu bangi nnyo bagiyiseemu ayi nange we nagiyitamu nagamba let me communicate with my people so nava ku kyendowooza ekiriwo mu nsi buli omu kyayitamu kuba teri muntu atalina ex teri muntu atalina teri muntu atalina bantu baagala musuula oba kumubbako ttaka olumulimba lwogera ebintu bingi by the way bwolugowinga weewanika so okugamba nti wajja kubba ttaka lyange ne tugenda mu kooti n'enkuwangula weewanika nenga y'oluyimba lwe wajjira I'm a very talented person. Ne manager wange ali very talented. Ne team yange tuli very talented. We can write a song in just 2 seconds galuwedde. So me to make a song, it can't even take me 2 hours galuwedde. So I think this song is a great song. Luyina message very strong. Era lwogerera abantu bangi. I decided to give my people that. Kubanga ndiwo communicating n'abantu bange.